mweyembeera obeera n'omudaala gw'omanyi nga gusiika chapati nga gukola ne Rolex nga waliwo olwojja nga tolina ssente n'omugamba kolanga jjo kubanga tojja gamba nti nkoleraayo bbiri bwe banaazikuwa abantu bonna basuubira osasule kati ozze osanzeewo abantu ku mudaala noga kolanga jjo ye nga amanyi jjo kitegeeza ki jjo tewasasudde so embeera eyo nagiraba nga nzibu nnyo ebimu ku bye nayiga byensuubira abantu bye bandikozeseza number 1 nti balina okukimanya nti sinti buli kubonaabona kubi. That's where it starts. Obadde okimanyi nti omwana bwe bamuzaala alina okukaaba nga baakamuzaala era bw'atakaaba batya kutya bamukuba akaabe alina okukaaba kubanga omwana ono luli abadde assiza mu sisitimu ya maama we kati bw'atandika okukaaba alina okuyingiza empewo ya oxygen kati egende mu bibye kati tebavaawo paka ng'akaabye era bamukwata obugere eno ne balyoka bakuba obugero nga basuna n'amatu noonya vidiyo ku YouTube ojjaze nga basuna amatu bakuba akaabe kitegeeza embeera eno gye tulimu mbi enyigiriza emenya naye gye tulina ogitamu challenge weeva eva wano nti abantu balina ekirowoozo balina misconception nti kye basomye kye balina okukola bawulira ala ky'osomye tebalina we bakiwandiise nti kyewasoma ky'ogenda okukola. Yeremiya kitabo kya mu Bible Yeremiya essuula olunyi ndooza essuula esooka olunyiri lwa 5 katonda ndooza yali yeewaana nga abositingamu ng'aga nti nakumanya nga tonnayingira na lubuto obulidde bwalaga obwakabi nakumanya nga tonnayingira ki lubuto lwa maama wo. Katonda akomawo mu Yeremiya 29:11 era n'alaga obuyinja naga nze nzekka amanyi ebirina okufaako nze nzekka amanyi pulaani ate pulaani za birungi byereere oyo ye Katonda nga azimba mwene. Embeera eno gye tuyitamu ffe egy'okugamba nti nasomye accounting bwe muba temumpa mulimu gwa accounting mugende oyo yenna yamaze okusoma aba yemaze okwekotogera. Wasomya accounting neffe tukugamba tetulina accounting tulina store manager jangu mu store wano tetulina accounting tulinawo store manager tetulina accounting naye twagala muntu wa sales. Kati njagala okimanye abantu bonna abakoze ebyobwakabi betugambye omusajja oyo nga wa mutawaana obwakabi teyabukolera mu ekyo kye yajjiramu mu layini y'okusoma ku ntandikwa